Nenyina ekibuuzo kye neebuuza. Abazungu ab'ekisa bobeera mu Afirika obalaba nga baseka oli n'agamba bannange gundi yagenda mu bazungu be bamuweerera abantu nga nabewaka bakyeyagaliramu naye bw'obeera e Bulaaya abazungu ab'ekisa babulirawo. Bane si mu bubi naye abali e Bulaaya njagala ombuulire gwe waawo wali osanze omuzungu akwatibwa ekisa. Ne mu meeting mu train oba mu bus oba muki n'ateekamu edise tinakulaga tayagala kwogera naawe. Tumiitinga wano obeera ku nnyumba n'obeerako emyaka 5 nga kwopangisa nga neighbor omuzungu ng'akusimayiringira halo nga maana ayingira naye n'omala emyaka 5 nga tomumanyi na linnya kyokka mu kutambuza olugambo abasajja babantu abo tebalabika naye olugambo ludduka. E Bulaaya teri kintu kidduka nga lugambo omuntu obeera tomumanyi na linnya lye naye nga ye akumanyiko buli kimu ekikukwatako yensi. Abazungu sibategeera fenna twava e Uganda ng'olina essaala ndirireetinga omuzungu biki naye omuzungu ani yagamba nti omuzungu tebamulagirira omuzungu tafumba ebyo biki ebyo bino byonna byoddeeyo munja kulagira ate kola bwoti nedda. Kyangu nnyo okuva ku mulimu ate n'ojja ofumbe kati obeera n'omukazi ng'abantu balaba nti olina omuzungu naye nga gwe teweeyagala ng'omuntu. Si bonna mulimu abalina kalica n'okubeera n'omuzungu olina okubeera mu perfect shape. One abasooka abayanguwa okufuna ng'ofunye munene nnyo oba mukulu nnyo nga gw'oli muto. Bo baba banoonya akawala kali perfect bumodo akatini kamodo obwo bwangu nnyo bwakufuna abazungu. Bo baba banoonya baagala omusajja alina maso jimu biki. Number 3 ye rasta olina dreadlocks oli muniga bwotyo abo banguwa bano abeewumudde nnyindo abo gundi abalasarasta abo bangu ofuna abaana abo ne gwe toli mufuna gentleman kizibu. Naye njagala okukulabula gwe bw'oba gy'oli yonna nze abazungu nabalozaako nemberako mu mbeera omutima ne gufa. Omuzungu talina mukwano gwankomeredde nti gwe guno anytime asobola ozuukuka nga tabangako kyaliwo ne mumaze mwenna emyaka 10 kyaligambye twabeeranga ffenna bwe tuzannya pool table bwe tukola ki omulala wa fire akola mu fire brigade neŋŋamba nze kati sikyakwata wako bwe ndifuna omusango mu poliisi nyamukubira akubire banne. Lunaku lumu tuva Kabaala nyweddemu nva kuzannya pool table ngira emmotoka nvuga sitaddeeko mataala omusiru nanyimiriza yennyini gwe tubadde naye nga mugulidde n'omwenge. Tubalaba abazungu bw'obeera nabo kizibu nnyo omuzungu okukkiriza omugulira ekintu era akubuuza emirundi nga 10 ayishyuwa ne bwamuwa sente zabwerera akiraba nga tekiriiyo kabeere muwala ng'omukwana ne bwe mugenda out ayagala yeesasulire sente ze. Lwaki tayagala kufiiringa kiri nti omuntu gwe mbadde nteekamu sente yanneefuulidde akulaga yeesasulira mwawukane mu bulungi. Bulaza bw'oba oli gy'oli nga ompulira ekigambo kino njagala okitwale bulungi. Katonda bwe bakuwanga omukisa ogugenda e Bulaaya oba obadde togendangayo oba gy'oli oba kino nga tokimanyi kiwulirize bulungi. Omuzungu osobola okugenda mu bbaala n'amulabikira bulungi n'ajja n'anyumya naawe eddakiika 2 how are you what's your name bikino bimubuulira where are you from n'omubuulira ensi ne kibeera fane n'agamba let's go have a dance ne muzinamu eddakiika 2 n'atandika okukiisinga n'akola kinakwatirira buli kimu. Njagala okusaba omuwala oyo bw'aba akutte ku ccupa y'omwenge yonna teweebakanga naye tojjangamu olugoye lwo ne weebaka n'omuwala omuzungu anyweddeeko omwenge. Ne oba olaba nga tatamidde mulinde enkya mubeere soba. Ne oba omuwadde ride mutwala omusuula ewaka bw'omala omuteeka ewaka omulinde mwogere enkeera. Bangi nnyo 90% balina ennamba z'abazungu ogimu agikuwa ekiro ng'anywedde n'otuuka ku makya omuweereza meseji n'akulaga nti takulabanga nako n'ennamba n'omukubira essimu n'akufuula bize n'ataddamu kwogera naawe nga gwabadde mwenge. Abazungu obwongo bwa katyuni eccupa emu oba ekitundu ky'eccupa y'omwenge kimukwata nakkola ebintu awo nakkiisinga n'okyamuukirira teweebakanga n'omuwala yenna omuzungu ng'ataddemuko ku mwenge oba ng'anywedde ku njaga tokikolanga. Osobola ozukka ku makya ng'omuwala oyo wakutte mukwata olaba beefuula. Nagamba fasiboni waffe yankwata bukwasi ng'omaze ofuna ssente babikola nnyo abaddugavu naye ate n'abawala era be bamu. Njagala balabula bano abantu naffe enkola gye batukolamu y'emu
namwe musobola obibakola n'owinning obadde okimanyi nti omuzungu gwe mumala okwebaka mwenna naawe ng'omuwala osobola okugamba yankutte bukwasi nali saagala yankaka nawe ne bakuwa ssente naye ne bamudgalira. Kizibu nnyo okulya ssente y'omuzungu, kizibu emirundi 5,000 ne bwaba biliyoni yokuwa ssente. Abawala lwakuba tebasobola kugamba mazima. 99% omuzungu olya ku ssente yo siye. Kizibu nnyo. Era bw'omanya nti okola ku ssente yo kugenda, abona bona bafumbirwa abazungu bakimanyi. 90% ku bo kizibu nnyo kwata ku ssente y'omuzungu. Era togamba mbu nafumbiddwa omuzungu. Bwe muba mulina abantu bamwe abafumbirwa abazungu tomukalirira mutatuweereza ssente. Ssente y'omuzungu ya kibalo. Eyiyo ng'omukazi gy'okoze erina okujja ku mmeeza neyiye ne mubala renti ne mumuggyako n'oleeta ebitalo naye n'aleeta ebitaano. Ne mubala grocery tulina okugula emmere tulina okugula amata buli kimu mukiwandiika. N'oleetayo 10 kuza emmere naye n'aleetako 10. Abo bali mulaavu n'abazungu nga tewali kyafuna. 90% era abasinga kye bejjusa abalina abazungu ku bannayuganda nti omunnayuganda akeera n'agula emmere n'akola ki byonna n'omusabeeza enviiri. Teri muzungu akuwa ssente ezo, teriiyo. Bw'oba okola olina obyekolera oba mulaavu eri pyuwa nga tewali kyofuna. Jasi kala gy'olina okutulaga. Kyova olaba bo babeera wano n'apostinga omusajja we online naye ng'omusajja ye ne bw'aba ne platform tali muteekayo. Teri muzungu apostinga mukazi naawe. Ku 10 kuliko 1% ate oyo aba mukulu. Ate omukulu taba ku social media. Omanyi bano abantu okumanya bapumbaavu. Oli omuzungu asobola obeera awo nga talina social media yonna. Ng'alina bubeezi ka Instagram, bw'aba talina ka Instagram, ka Snapchat, bw'aba talina ka Snapchat ng'alina ka platform kamwaka. Ng'ali ku Twitter kokka nga talina kintu kyonna ky'apostinga online. Bwe batyo bwe bali. Era bakyala bazungu bwe baba bateekayo n'apostinga bannaaya muhiya biki. Bakyala bazungu era bwe bapostinga ebintu. Kantekeyo kino kantekeyo kiri. Naye nga lw'olifumbirwa omuzungu lw'olimanya nti buli kituli ekiri ku mumwa gwe kisobola okukola sex. Abaana bali eyo bagumidde eddate. Abaana bali eyo bagumidde eddate. Babakoze ebintu. Nze tonyumiza muzungu. Si mu bubi. Waliyo abalungi n'ababi. Naye oba oyagala omuzungu olina okuba nga bamira emmeeme. Ng'omutima gwo wagumira n'obeera ng'okola ki. Sibakutamya, sibagobaako, si bonna. Naye waliyo 90% bwe batyo bwe bali. Bw'oba gy'ovudde ng'olina gy'ovudde ng'oli muwala naawe ogenze Bulaaya, omuzungu omanyi alina ssente ne musinkana ennaku 2 n'akulaga ayagala kwebaka naawe ne kiggwa. Tebatera kugaba ssente. Naawe osobola okufuula omusango n'ogamba yankutte bukwase. Bulaaya eriyo abantu 3 abawiininga: omukazi, omwana n'omukadde, mpozi n'ebisolo. Kapa biki ebyo byebiwiininga omusango. Omukazi ne bw'olyebaka naye n'agamba wankutte bukwasi nga wayiseewo emyaka 5, omusango gukwata. Kyokka ne bw'avaayo n'agamba nali nnimba nga wayiseewo emyaka 10 nga baadde bagikusibye, ye taba na musango. Okamanyaako. Abawala bali Uganda nammwe mukole babikola. Kyogamba alakerimbu bwe basinga okukwata abantu. Abazungu nga bakola abaana b'abantu obimanyi ggwe. Bebaka n'abaana, bataata b'abaana ne bebaka nabo. Bano abaana bamujja na nnyina, taata baamuyisaamu eggaali. Naye bo gy'olowooza bano abaddugavu basinga okukola ebikolo biro. Omuddugavu tolina kuba na ssente. Wala abantu abali e Bulaaya njagala obbalabula. Tosobola kuba kingi Bulaaya. Mukole ssente mu ddeeka. Kola ssente, teeka ssente ku akawunti e Uganda oddeyo living nga kingi, kuba ne woogula pulimo nga mpya olina abakuwa ekitiibwa. E Bulaaya teri kantu. Oba oli musajja ng'oli eyo tufuuka embuzi. Bulaaya y'abakazi baana n'abakadde. Nze nali njagala abazungu nnyo. Mmwe nafundikira ng'omunnayuganda gwe nja okutegeera. Osanga emmere eyidde, osanga engoye enjoze, osanga buli kimu kigolole, osanga akamere weekali, omuzungu ove ku mulimu ate ofumbe. Baabulenga n'abazungu. Tewebakanga n'omuzungu atamidde. Olifa okyejjusa. Bw'oliba ofudde oyinza n'obutafa n'okala bukazi. Nze nkubuulira.